nedda. Sente zabba mu bannayuganda n'oziwaayo zinunule omukwasi w'omwana. Naye bannaye senga nga obusungu buyina bungi. Oba embuzi yanisha mwagisaddakira Lubale za Mama Fina mutubuulire. Sente zabba mu bannayuganda nga ng'ogamba eraze ndi musawo muganda eraze nyini weeremererwa. Kitika omuddo nekiguleeta Bulaaya mbu nja tujja kiro drug trafficking zaabike linda senga amalirize. Visa wonna ne tukitegeera mutubuulire buli embassy emuteekeko bani olw'okusapootinga omuntu eyarapinga omwana. Ekikazi ekikulu ozadde omwana omu bw'ati nga Bikira Maria Fina. Standing up justice for men. Tata Fina aliridde ba why didn't you ever stand up for Tata Fina? Ali wali mupaka ali amayirungi amaaso gamumyuka. Abaana ba musajja oyo bwe bakuba amasasi wabayisa otya? Wabeera ng'oli muntu mulungi nnyo wabayamba otya? Olabye kuyamba Bahaji. Bakazi mwete mwewa kitiibwa. Bakazi mwete mwewa kitiibwa gwe Mama Fina yeefuula mbu namanya Mama Fina. Tata Fina lwaki tewamulwanirira? Oli maama ozadde, you're fronting yourself as a public figure and an influencer, and you're putting your ugly face in the face of the media, supporting a person that is under charges of rape and defilement. Tubakoye. Kale abasajja abandi yogedde naye abakyala muswaza. Muswaza. Lwaki oba Mama Fina oba Wadiba obanga oyagala Haji wandigenze gwe n'omutwalira ebisolo byo n'abiwasa ne mutasaddakanisha. Tuli banyiivu muswaza bakazi mmwe bamama b'eggwanga muswaziza Uganda. Ate buli muntu eyabadde mu kkubo eriziyiza omwana oyo kufunya obwenkanyo ojja kisasulira ne bwe buli baddi. Mama Fina oli awo osasulira ebikolimo by'abantu nze sitya kundoga. Haji wabadde omusasulira nga bba wa kuzina mwana wa nnyoko ye Tata Fina mutabani wo wabadde omusasulira sente ngani? Tosobola kusupportinga Haji obanga omanyi naawe abasajja bakubula nga nze wano. Wabadde osobola omusupportinga naye nga toli ku mwanjo kuba oswaza. Toli twakumanyira wano ojja wenna ne weekolakola ebintu ebitasaana otunyenyeza bitako kyebyo ku myaka gyo. Gweza Mama Fina nze sitya kundoga kuba n'okuloga tokusobola tokumanyi. Mama Fina nno muloga ajja kuloga. Waliwo omwana gwe baleeta era yakwatibwa Mama Fina alina gwagambye agenda kuvaayo awolereze n'engi ne Sheikh Umar. Sheikh Umar bamugamba yakwata omwana n'amufunisa n'olubuto. That is yet to be proven. Tetumanyi oba kituufu yakwata omwana n'amufunisa olubuto oba nedda. Lwaki olowooza ye kimutwalidde Aminat okubanga bamuta era nga bamuwa bail? Lwaki olowooza kimutwalidde that long time? Nti ku Haji it has taken a minute. Kesi ya Haji eringa happeningidde mu mwezi guno gwakatandika of all cases of rape. Omuntu ne bamugamba genda ku simanya dda ku kooti simanya ko mawonga wayisewe ennaku 2 ko mawonga wayisewe ennaku 3 ngali ku musango gwa nagomola we gutyo. Let me tell you one thing I know about such cases. Teziwangura amazigendo galise nnyoko ndaba talina kyakulya munaku.
Oba ogenda okundiisa amazzi making sure otekamu ku birungo ogenda ogaliisa ennyoko ali mbwetaavu nnyo okusinga nze. The way I look with my chubby cheeks, do I look hungry? Toddangamu kummanira. So you guys, I was telling you, but they're so broken. I've seen Mama Fina ngagamba agenda kuyambako. Women like me get broken. Some of you are going to say, oh, because you are a victim, you're not going to think otherwise, you have to be so emotional when it comes to this case. No. We are supposed to look into the reality. Because even when I came out, there are people who said, oh, that has never happened. Oh, that can never happen. Oh, this guy cannot do this. Yeah? But you don't know what the truth is. Sometimes oba tumanyi chichitufu chechi ensonga lwaki mukola ba enemies ab'emyaka n'emyaka nga temumanyi. Mama Fina agambye agenda kuvaayo yambeko ne Shei Umaru. Mayindi Shei Umaru yali akaano baka myaka 8. N'akafunisa n'olubuto. Shei Umaru yali akaana ka myaka 8. N'akafunisa n'olubuto. If you want to know how unjust this government is, ekyo kiwedde mukimaliriza. Bangambye ogenda mutwala Dubai. Alina okuwummula omuntu yenna bw'aba afunye ebizibu ng'ebyo. Aba alina okuwummula kikkirizibwa. Kati Haji ogenda mutwala yekka omusajja abadde mu kkomera ebbanga eryo lyonna. Haji tagenda genda yekka naye Haji asobola okwekolera choice. Ekintu kye bayita Haji abadde n'abakyala abalala lwakubanga ffe tubali tumanyi Zuula. Naye abadde ne mukyala omulala ow'ebulenga oba abantu badde bamanyi bati bamanyi simanyi. Ffe twasooka kumanya Zuula. Kati waddembe okugamba nti agenda ne mukyala we oyo, waddembe okuba n'omukyala omulala ng'abadde amuyina nti amwagala, agende naye awummuleko. Kikkirizibwa omuntu asooka okuwummulako n'akyusa obwongo. Maafina mbadde nnyo emabega wa Haji ono. Naye abamu bagamba nti mu abazadde omwana wadde oba Haji ye yamugirako baki yamugirako ye temumulowoolezaako ddala. Ani gwe talowoolezaako ddala? Ye omwana mu butuufu agambibwa nti yeebakibwako nga n'abasawo bakikonfaminga. Saimo n'abatuuliza mwenna mukakasizaawa nti omwana waba yeebakibwako Haji. Kuba omwana ayinza okuba yeebakibwako nga naffe we twakulira mu maka nga tulina abazadde abaliwo naye ate abaatukozesa baali bavubuka balala. Nze neebakibwako nga nze nga nina emyaka 15. Nga wakeera mami. Anti nali sisomye nga ye password y'okusoma kwange. Ekituufu ate weekuuma ku 15 nga tosoma. Yali diguli kubanga bw'ogenda ebusoga babakozesa ba myaka 10-11. Naye twakulira mu maka nga tuliwo abaana bangi abawala nga bwe tuli. Ne ffe abaatukozesa baali balenzi abatulimba paani, abatulimba obuwale, abatulimba obuki. Kati ddala mu butuufu kyali feya nze ogamba nti eyanneebaseeko si muvubuka gwe nasanze mu katale ekyabazaala nti eyanneebaseeko waawaka tata wange muto batata wange bawa maama wange. Kati lwaki mukifuula ekyennono ekyoga nti omwana yeebakibwako, omwana bamwebakako, ani yamwebakako nga temunnanoonya kuba nti Haji yamwebakako nga we mugamba. Musooke munoonye ebbali. Omwana ono agenda ku ssomero, omwana ono alina abavubuka bakolagana nabo, oba aliwo omulenzi eyamukozesa. Then kisooka ku bantu b'ebweru okudda ku taata w'omunju. Kati mulowooza nti Nisha tetumufuddeeko, ekyo kifu. Twagala obwenkanya bwa Nisha, ffe tubanja obwenkanya bwa Nisha, tuzuule ani yamukozesa. Bw'aba yamukozesa yali boyfriend we oba yamuleepinga buleepinzi oba. Deni nga ne Haji alina eddembe ery'obuntu okubeera ebweru okukola ebyo by'alina okukola kuba si musango. Bwe kinaazuulibwa nti Haji ono ye yaleepinga omwana which is okay, amateeka gamulamuli. Addeyo
ne Uganda eyina ekizibu nti batwala omuntu nti ateeberezebwa ate ne bamufuula ow'omusango. Byakuyiga ki abasajja abadde bagobera omusango ne balina okuyigiramu ddala? Ekisooka butakwana feesi. Butakwana feesi, obutakwana mukazi nti mulungi nnyo akukolera era gw'olaba nti ye future yo. Abasajja bangi balunkanya olw'okwagala abakyala abalungi. Naye nga Kampala amabina gafuusa amabina. Amabina gafuusa amabina nabe nga bakomerera kasuku nti olubaawo olwo. Haji yasanga mukazi kuba alina abakyala be wadde tebaali balungi. Naye oluvannyuma lw'okusikirizibwa yafuna embooko y'omuwala etunda mu Kampala. N'afuna embooko y'omuwala ekozeeko eggaali ekozeeko nga naye erina ebigobererwa byayo mu maaso. Mufuna abakyala nga omukyala tayagadde ggwe ne ayina ebigendererwa mu maaso ayina lwaki akwagadde omutambuze step then bw'amala ogibuuka ate gwakute oluusi alese akkomeredde alese akugunze ebyobugagga bikuweddeko ye yeeyongereyo mu maaso ayina waayagala omugje mukazibu k'omusanzemu ekizibu oyinza okusanga omwana omuwala omulungi nga n'emmotoka agivuga naye ng'alina ekizibu naye ng'ayagala musajja amubuusa step kati mwatemu abaami mwe mwagala neweerabira mukyala wa Kasaimu oyinza okwerabira mukazi we waawaka oyo mu ddakiika kati nojja mwerabira bannange obufumbo si bulungi si beauty okitegeera abasajja muyige abakyala bamu ababeereddewo mu nnaku mu buzibu bwonna muyige okubeera nabo oba oyagala oba toyagala nga abaana bange shima ng'akulaba oyambuka waggulu weegatta ne muganda we nga balaba n'omwana wo hanatinga naye alaba ng'omanya ekifaananyi ky'obadde olowooza obadde ogenda mu nzikiza nga bo tebakulaba anti kaakati mukwano nokwata omwana wange emimwa n'omutu gw'obulago n'omwekakaatikako ku bakazi abali ku street imagine genda mu ddwaliro bakuggyako DNA ensi yonna ekakase lwaki obistopinga siyina kyensitopinze lwagundi kigambye nti kisitopinga naye nkusabye ku lw'obulungi bw'embeera n'obulamu bw'empitamu n'obulamu bwe tuwangaaliramu n'okutetenkanya kutabulira abo bahasani ababikusombera mu binywa byonna olabye obulamu obuli mu ebyo olabye obulamu obuli ku njaga obulabye olaba amaanyi g'enjaga geego anti waŋŋamba obwongo bwo n'omutwe gwo mugumu nnyo okitegeera era obeera stede nnyo era nkuleka okola ebyo omuntu hagati abeera ne byayagala mu nsi obirabye ebikutuusa okwebaka ku mwana wo obirabye okimanyi nti wafuuka nsolo nze ebintu byavuddeko kubanga ali tolina kyogenda kumpa kigenda kumponya kiwundu ku mutima ekyo kisoka nkikubulira akakayumba kogamba okuwa abaana bo emiliyoni 2 ge bataddewo mbu baguliremu nisha naye poloti ye baganda bange be bagande tekisoboka babuuze bannyoko banze naabasabye ku ssente kuba teri muwendo gwogenda kumpa gwekanankana nisha wange tekiriiyo anti kyenkugambye kati nze tonyumiza ebyo mbu simanyi tolina ssente na bizibu byo nabyo sirina kyenjagala kuddamu kuwulya kuba byonyumiza teri kizibu kinene kyolina kusinga ku kizibu kyange kyewantuusizzaako obulamu bwange okufa okuggwawo mu duniya muno ngenda kusigala nakyo n'omwana wange kati ebyo ebizibu byonyumya simanyi olina bizibu simanyi biki ensonga zo nazivuddemu nazirekedde ba mikwano gyange nabaluganda lwo nabaluganda bange eruzira gye mbadde nkutwala nga mmanyi nti omutima gwange gugenda kukakana ng'oli ruzira baŋŋaanya okukutwalayo ekyo nenkita ne mbagamba kati nkibalekedde mwagala ki kyemwagala kyemuba mukola kati ebyo byonna bivuddemu nze kuba nze ewange nabadde njagala kimu oyingire komera nga simanyi bwe nkulaba ng'oli bweru kyobadde otuusa nga ndi mu nnyumba bw'omanyi obutuuzi bwe bwankoze nga ndi mu nnyumba n'ondekamu kitenge n'ogenda ku mwana wange ogutali mulundi gubwa gutali wano n'olyoka oŋŋamba nga bw'onzuukuka ekiro toyagala kumpogganyiza bintu ompa respect ondeke nga neebase kyova olaba ŋŋenda mpolampola ng'ogenda ku mwana wange kumwegattako ye respect gy'obadde ompeeyo
Manyo ozukusa ogenze kusaalo manyi ogenze kukebera mmotoka ziri wabweru ng'ogenda kwegatta ku mwana wange nga ne mu kisenge mulimu omwana wo wa siniya fo omukulu ddala omuli muntu olaba amaanyi g'enjaga bweru osaddeko ku luno wandiwoleredde n'ova ku biragalalagala abo abasajja abajja okunnona baasanga ndi mu kutikka mmotoka mpaakinga bintu ne bandeeta nga tebampadde excuse yonna. Bwe natuuka wano bye wawulira njogera nga nkuba amasimu nayogeranga n'Asane n'Aruuna mbabuulira bwe babalansinga sente okugaba mmotoka amafuta okusindika sente z'omusolo kubanga nze nnyini byo ndi munda ndi musibe mukwano. Hajjati ebintu byonna bigenda kuggwaawo sikola omumanyi bwe mbeera awo owulira bwe mbeera ku ssimu mirimu ngikolera ku ssimu nze nnyini byo nze bwongo mukwano nzikiriza nkuwa amakaago ate era mbadde nga zimba ku lulwo ne kye baŋŋambye bwe kiba kikyuseemu nakyo sikiganye nja kikukolera ekiwulidde Hajjati nzija mu mbeera eno tuyongeramu buzito ekya ssente okimanyi Hajjati ssente yange eba yiyo sina ssente gye mbadde nkukisa ate ng'ekyo kivuddeko Hajjati sikiwa nti embeera eno egenda kubeerawo etwawule ne bwe tunaaba twawukanye naye kijja kuyita omwezi gumu myezi ebiri era tuddemu twogere tuddemu tudisikasinge tuyina abaana mukwano mbeerera awo nzikakkanyiriza ku busungu Hajjati abantu abali emabega w'embeera yonna tewali ajja kuwa advice yakunzikakkanyiriza mbeera eno wabula buli omu ajja kuteerawo mbeera yakazito essaawa eno bino byennemu Hajjati bikulaga ekifaananyi bulijjo kye nkugamba nti Alina yawukana na buli muyaaye yenna gwe wali omanyiiko essaawa eno singa bonna obalaba wano era singa bali mu kudduka eri n'eno naye wallahi binnaye Hajjati wadde wano ku poliisi sina muntu n'omu wadde gwe wadde nnusu olukumi kuba sirina ssente kyennakukabiridde nenkugamba Hajjati nakugambye Hajjati sina kyengenda kukyusa mu mbeera za bulamu bwange bwe mbadde ntambula naawe nja sigala nga ndabirira abaana baffe nja sigala nga nkulabirira mu makaago ne bwe naaba siriiyo Hajjati nja sigala nga nkulabirira mukwano sijja kutenguwa kuba kino ekiriwo nkimanyi kijja tuuka ekiseera Mungu ajja kitugirawo oba OLC Mungu ajja tuteerawo embeera etuwa amazima gaakyo bagiyita busaabaleyo naŋŋamba ambasada nkuwaddeawo onoonyewaako okulya naŋŋamba noonyezaawo abaana abokulya ugane nga sina baana naŋŋamba naye nga musungwa nga bw'omanyi ensi twali tutuukidde nga musungwa ngenda ne mugamba abantu baagala kuyingira sijja balimba okukuuma emikwano gy'abantu kuba embaga ya muzeeyi wange oba yaliwo emyaka nga 20 kuba kyendabirako obuuza nti abavubuka abali wano teri alina kaadi ya mbaga eno kino embaga nagikolera n'ekisenga awe ero kaadi kale esala lyenafa lyali lyambaga kati lizzeemu kufuna gwakuli kubanga erinnya oliraba olinasobola kuwa kaadi naye nga enyambala gye nali nyambadde bakyali bange kaka naye gosobola okwambala amasuuti okujja mu serena emwana emuzeeyi ngamanyi bawe ndikyaliwe njagenda bimbe buvimbi mpite ku mulyango nkola eki nagenda osanga batwala waliwo bakomedia ni abayibi abatwala gwena kaadi eŋŋamba bagenda otuuka ali basada ba firebase nateete walina abantu baga firebase kyokka olaba nze buli kimu sijja bagamba kyennina n'oggula wano gaali magezi ga muzeeyi oyo yampa ebivulu nga woomanyine naye nga ze nemumanye ekiddako mu maaso kwayo yona yali nsiko neŋŋamba bwe bafunye sente kange nenguleko ku kyalo wana yagula emagere eyo gyabera mumulaka muwulirayo nga bagamba kyalo naye kali tayimu ena amayumba agaliwo nange tayimu ena neyiba najja eno nga nze
time wewe nazimbire eno ngaze mugagga era time wewe ate waliwo abagagga abansinga sijaba mwabavuka abali wali mwenna bafundi soja bakyali bange kubeera n'apisa kubeera n'abazimanza muna eno piyani abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge nga ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.